akakiiko k'abakyala ke kakola ki kabunaanyizibwa. Luli twalinanga ekifo kimu ku disitulikiti nga tubeera n'omukyala wamuta secretary for women affairs nga yatukiikirira ku disitulikiti, era omukyala oyo abeera omu atuula ku lukiiko lwa kaazi. Kati ne tusaba nti tetuli bamativu abakyala abasiraamu tetuweerezebwa bulungi, ne batutonderawo obukiiko bwaffe obukola ku nsonga ezo, era ne batulondera abakiise okuva wansi ku muzikiti abeetaba mu kulonda mwabiraba. Kati abakiise abo babakiikirira ku matwale ne babakiikirira ku disitulikiti. Omwo nange mwe nava ne manga nze regional representative wamwe. Region eno nnene erimu districts 10 gye mbakiikiriramu. Kati ate bwe mmala ne manga mbakiikirira ku National Council, National Women Council. Tuli ba mukisa fabo Butambala. Kubanga nange waffe Gomba. Kakati muli baliraama muli bamwe nange bazaala Butambala. Naye bakola mu asire. Ekyamazima ebye Butambala bingi sibimanyi. Naye nga mbeerayo mpangalira yateera we tusibuka kubanga nze jjajjange enkulu nyingi ate waawali ekatabira latizi Butambala. Kati mbadde mbategeeza tulina omukisa munene mu regions zonna. Nze ani Sophie abaleetedde omukyala akulembera National Council for Women. Omukyala osula tanatambula kuba tuli bagole mu office twakamalamu emyezi 2 naye ffe tubakakasa tugenda kubaweereza n'ebimu ku bye tugenda okubaweereza ebibala mutandise obiraba gye gimu ku misomo gye tutandise okukola ki okubakolamu. Omusomo guno omugenda kulaba gwa njawulo ku ddalasa ze muzza musoma kuba guyina omulamwa gwe tukoze kiko tutunudde twagala tutegeke ng'emisomo egiyina emiramwa ngero omusomesa bw'ajja wano namwe abasomesa tubayigiriza okusomesa bali omulamwa kw'osonze gavumenti eyagala miramwa si kutegeka butegesi ne mwogera bino ne mwogera biki mulina mulamwa awo tebanguwa bayamba. Kati twagala bayigiriza okubeera abakyala abali organized. Omukyala okuva ku National Council, omukyala chairperson for the women, National Council for the Muslim women, and Uganda Muslim Supreme Council, ali naffe wano. Haja tukusanyusa okulaba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banaye bagamba eki bamuzaala abalala. Mukyala munankole n'ebisuuka wajja bibagula. Naye kye mulina okumanya mukyala w'amaanyi, mukyala mukozi, mukyala mugezi, musawo, musomesa, alina byonna, mugagga. Ate ow'essente n'abantu. Ow'essente neki n'abantu. Nze waliwo abali baŋŋamba mwesimbeko era ne bampagira nnyo. Nina mbagamba oyo omukyala waali obusiraamu butuuse sisobola namwesimbako kubanga akonkona enzigize sikonkona. Nalikozeko ne baganda be eyamuntuusako muganda we hajatanika kalaati banange oli omukyala nayigira mu buli office n'oyo omukyala. So this one is Sophia Kaladi alina tugenda kutuukawo naye twagala okutuuka. Sophie bagambyeko nti Hanifa President yamugamba Hanifa nakulangidde ku mukono gw'abakyala. Nangamba sinze eyabadde Sophie sister wange. Kakati someone nga President asobola omulengera wadde njagala nnyo ebifo naye abakyala muyiga okuta. Bw'oba olaba ngono munnamwe yagenda okusamba akajjayulire mumuleke abakulembere. Bwe mulabamu munnamwe opportunity mukole eki leka kulwanira bifo ng'ate oli watuka tosobola kukola ki mweziyiza enkulaakulana zekyo Sophie sikirina. Bwe waba wasobola okuyitawo esiyita muleke ayite watutwale ate naawe olijja oluki oluvannyuma. Ekyo kye twakola ku National Council ffenna abakyala ne tukkiriza twali 9 n'abalala bonna abaali besimbyewo ne tubakakkanya ne tulekera munnaffe n'akola ki n'atukulembera. Naye sofa watutudde tulabawo. Bangambye njogere ku leadership naye okudde bwe nninaku bujja kubeera butono. Nja kwogerako byensobodde ndabe nti mbumba tooka eno. Obukulembeze alhamdulillah buva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate Allah yagaba obukulembeze. Allah subhanahu wa ta'ala
nyongera omusiima okulaba nti tuli mu kisiibo kino ate nsaba Mukama atuyisemu bulungi nga nzize ku kulembeze okuva ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatuteerako entegeka tetuwa ebitabo ebikulu obukulembeze bw'obusiraamu bwangu nti bulina amateeka Quran ne Hadith. Tewali w'osobola okugenda, you can't go wrong bw'otambulira ku mateeka g'obusiraamu, that is Quran and Hadith. Bw'omala bino eby'edduniya constitution tuzikola, constitution bazikyusa buli lunaku ndowooza mulaba togikwatako ogikwateko, naye Quran tewali akola ki agikyusa, Hadith tewali agikyusa. Kyoba olaba nti Katonda yatwagala nnyo okubeera nti tuli basiraamu, era bw'ozaalibwa n'osanga nti owazaalibwa mu famire ya busiraamu ogamba nti alhamdulillah. Era nze kinnuma nnyo okulaba nti omwana akulidde mu busiraamu amala n'akyuka n'adda mu ddiini ndala. Ffe tuva mu nsi gye bayita Nkole, busiraamu butono. Nze natambulanga ssaawa 2 nga nnoonya ddala essomero baleeta Sheikh Abdulrazaka ng'ava e Kampala, naye nga tutambula ssaawa 2 gy'ogenda okusomera muka ssaawa 10 oluusi nga waliwo omwezi n'otambula olaba otuuse ku ssomero tebukya, naye tunoonya ki ddiini. Alhamdulillah. Era ndowooza Katonda ssaawa zino ansasudde ekyo kye natambulira. Alhamdulillah. Obusiraamu bukulembeza amaana, trust. Bashayi basobola okukinnyonnyola bulungi. Trust. Omukulembeze olina okubeera ne trust nti abantu baba bakuwadde ekintu kye bakuteresezza oba ky'olina okubeera. Trust eva eri mu mutima gwo, ate Katonda n'aba akuwadde trust nti olina okubeera ow'amazima mu bantu bo b'okulembera. Kintu kikulu nnyo era tulina okuba nga tulaba tukikulembeza. Ate obukulembeze bwaffe tubeere nti twagala abantu be tukulembera. Osanga omukulembeze batasaba ba amiira abali wano abakyala muteeke emikono waggulu. Bw'oba omanyi nti oli amiira oba yimuka, tebabayimusizza ba amiira. Alhamdulillah, mashallah. Mukola omulimu omukulu nnyo, nammwe muli bakulembeze. Nze mu structure yange oba structure eno kanso gye tulina ba amiira twagala abakyala era nga tujja mu General Assembly mwatulonda, mwatuwa obululu, temwatulonda. Era ne tubagamba nti tujja kulaba nti tubasakira. Puroguramu ezimu nazoogedde wali nga tukyali mu muzigiti. Ezo ze tugenda okutambula nazo. Abakyala tubeere organized. Tewali community etali organized si nyangu ogisakira, naye bw'osanga abakyala bali organized balina ebibiina byabwe ebitaliimu riba. Bakyala temukozesa ssente za riba. Tumaze ebbanga ddene nga tukola business, naye bw'okwata essente eya riba era terina mukisa ng'omwana bw'abulidde wali omusheyi waffe atubuulidde n'agamba omukisa guba wa Katonda, naye bw'okutaataganya ng'okuteekamu riba ate Katonda aguggyako n'aguwa omuntu omulala. Mu regional card, district card, njagala kubanjulira nange omwami gwe bayita Yasinge Kazibwe nti ye muntu eyasooka okundeeta muno mu Kibibi nga tuwangalidde naye Old Kampala. Era Haji Kazibwe nsanyusa okulaba yampa n'omukyala wuuno ate n'akkiriza nti omukyala ono abeere debute wange ate akolera obusiraamu. Neyanza nnyo era famire yaffe ne famire ya Haji Kazibwe tutakimu tutakimu. Alhamdulillah. Tutakimu. Alhamdulillah. Kati n'ebyo ebitonotono bye mbadde mbagambye, abakyala mbagambye abalina abaana abaagala abasomye tuyite mu structures, tulabe nti respectinga structures zetwateekawo. Structures zino ziva ku muzigiti. Bakyala respectinga abakyala abatukulembera ku mizigiti. Ba amiira ba secretary bino ebifo
byawukana buli omu alina kyakola. Amiira alina omulimu gwe nga amiira. Secretary w'omuzikiti alina omulimu gwe ng'omuzikiti ye Secretary for Women and Children Affairs. Waliwo kansala gwe mwalonda naye alina omulimu gwe. Gino emirimu tegikwatagana naye tulina okwatagana ne tukola wamu. Secretary kiva wansi ku muzikiti ne kidda ku Ttwale ne kidda ku district. Zino structures ziri very oba gino emitendera giri clear. Twawule emirimu gyaffe. Ate Amiira tokola mulimu gwa secretary, ate secretary n'akola gwa kansala, ate kansala n'okola gwa secretary. Twawule emirimu kubanga ffenna tulina okukolera wamu ng'ekitole kimu tukolere wamu tubeera omuntu omu. Naye tulina ate kubeera nga tukoonagana. Please, Secretary for Women District CAG, Regional CAG, Secretary for Women alina omulimu gwe mu ofiisi ye era atuula mu ofiisi ye ate gw'omulonda. Ye tabeera mulonde mu structures zaffe. Secretary for Women and Children abeera mu ofiisi yo ng'awandiika emirimu gy'abakyala gye baba bakoze. Kansala ye chairperson yoyo omulonde adda mu bantu kati nga nze era ku Supreme Council waliwo nze ndi chairperson naffe tulina omukyala Secretary for Women and Children Affairs. Naye kansala omulonde yabeera chairperson. Kati eyo nsonga nkulu kubanga tetwagala kukoonagana, twagala tutambuze emirimu bulungi nti ono omulimu gwe gubeera bwe guti noono akola kino. Secretary abeera secretary atuula mu ofiisi ya district CAG. Ono kati omukyala ono gwe bandaze nti gwe baalonda nga chairperson w'abakyala ate ye kansala w'abakyala ku district yabatwala mu nsonga zonna nga chairperson. Ono gwe bandaze nti ye secretary sekyonyabo. Ono ye secretary w'abakyala atuula mu ofiisi ya district CAG nga yawandiika oba yatwalagana emirimu gyonna egy'abakyala mu district CAG's office. Kati bano bwe batuula aba asobola okujja n'ababeera omuwandiisi nga secretary bwe baba basazeewo. Kitegerekese ono asobola okujja n'abeera secretary mu meeting gye muba muyise. Kati meeting eyo bajjamu minutes ono era bw'amala oziwandiika muba musobola okutuula ne mugamba bino bye twayogedde bye twayogedde. Kati ono era yabiza mu ofiisi ya district CAG mu management wali bwe baba batuula bw'oyanjula ensonga ezivudde mu district ya council ku layini y'abakyala. Kati ezo inductions era tujja zikola era tutegeka emisomo egya induction okulaba nti abakyala twetegereza wawe tusobola emirimu gyaffe mu ofiisi zaffe. N'ebyo ebitono kankome wano kubanga mbadde nange nina program endala. Bampadde omukisa guno nga nkyali waggulu okwaniriza omwami Katambala, director w'essomero lino. Mbadde nsaba Mbekeka Sophie ankome wano mpa abakyala bano. Teekuva abakyala mujje mulina ebintu byammwe bambi omukolo gwe tuguggale ogusoose n'omukolo ogwokubiri. Chairperson teekuva. Amalanga yavaawo nga Amanya nze Shekati Mbekeka Sophie nga nze regional chairperson wa West Buganda Muslim region under Uganda Muslim Supreme Council. Nina omukisa munene okubeera nti naweebwa
omukisa okuweereza obusiraamu eddiini yange kuba njagala nnyo giweza alhamdulillah rabbil alamin era n'abampa omukisa mbasamu trust nti njabaweza bulungi naye olwaleero tubadde wano Butambala twalaunchinga program okusinza kwa plan yaffe aba West Buganda titugenda kubeera n'emisomo nga tugezaako okutereeza abakyala tubayigirize bukya bwe bayinza okuwangala obulungi nga balina essanyu n'abaana baabwe mu ddiini yaabwe ne mu mbeera eza bulijjo kati nekyo tulaunchinga program y'emisomo tuziyita district seminars tugenda tukola semina mu buli district so far twakakola seminars kati eno y'ey'omukaaga kati nga West Buganda we've covered now 8 districts kati twatandikira Sembabule, Rakai, Lwengo, Lyantonde kati leero tuli Mpigi Butambala Gomba ku Sunday tugenda Bukoma Nsimbi ne Masaka era beyo batulinde bulungi naye ng'omulamwa gwegwo twagala okutumbula embeera y'omukyalo omusiraamu mu byonna abenga eddiini yagimanyi nga musanyufu mu byenfuna ne mu byobufuzi naddala mu mbeera eno nga omutimbagano gukutta akati omukyala asigaze ekitiibwa kye ng'omukyalo omusiraamu n'omwana we era wano tuli Kibibi ku mulamwa gwe gumu gwe gutambudde mu disitulikiti zonna omusomo ogutambula bulungi abasomesa babadde balungi era tusuubira okubaweereza work plan yaffe ekyagenda mu maaso so far eno activity number 2 ku work plan yaffe then gye bujja mu maaso eyo tugenda kuba tulina ne programs endala eziddako nga celebrating olunaku lw'abakyala healthy camps school visits n'ebirala because twagala okwengeginga omukyala n'omwana we bonna bakulaakulanire ku level y'emu nga West Buganda tusobole okola nti West Buganda ebeera ku ntikko tuwadde n'omugenyi waffe omukulu national chairperson she's so lively era tuwadde bingi tulina ba district card tulina regional card omukolo gwa kitiibwa nnyo tweyanzege mwenna abazze GTV for unity and development.